Chosen Becky aljemu embuto katono zimutte. Gwawakana tuula katambi kano anti ebisingawo yagenda okubanga abituwa. Gwe wenna abadde yeetanira okugyamu embuto bino obadde obimanyi. Era bukyanga oggyamu mbuto bino ebyogeddwa byali bikutuuseeko oba nedda. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange. Kwata ku kadenga buli video yonna gye nkuterayo ekutukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza y'okubutambinga weebutitto buyitako. Mwenga abamu ba committee members ku channel yaffe eno kikkakatako okukomentinga mu ekyo kituwa ebyokuyiga bingi nnyo. Chosen Becky azze n'emboozi ye gwe omukyala tosaana kubanga ogisubwa. Katugendeko mu katambi ka mwana muwala Chosen Becky tuwulire ensonga ze nakyo ekyamuleeteranga okubanga aggyamu embuto ezo zonna ate era tubeere nga tukomawo. It's not even an abortion. It's more painful even more than giving birth. Me, I've tested both. Monange ngamukwano gwange ngamba, my bestie told me, you need to go for a full checkup. Agamba golaga mizigaizo z'amanene naye gagenda kukozesa ensobi genda bakukebe famire ekyokolako ekyetakolako ngenda mu ddwaliro eddere limanyikiddwa for family planning alina omulimanyi but I want to mention it. Nengenda omusawo nasaba omwami ankoleko ayobotse gayino nkebera jibu leka mpe story baana mmwe mundeke mpa abantu ebigambo bino owulidde yifudawulidde netawulira munaye omwami ankebera omwami bwe yankebera nankebera akyagamba nibalangabyekwabakobwama nengamba kiki kyobana bagigasiridde sikyaddamu kuzaala oba mwenjagala okuzaala kuno omwami bwe yajja naŋŋamba are you married? Namugamba, of course, no musajja kumanya n'abaana naye not rearing, but of course we hope so. Namugamba, Becky, I'm sorry to tell you this. You are 100% fertile. Tewali family planning. Ebyo nno bye bigambo bya mwana muwala Chosen Becky. Gwe omukyala ali eyo nga tonnaba genda ku family planning yonna. Nga tonnaba kugenda nti ojjejjemu embuto. Wali weekebezzaako n'omanya oyimiridde otya n'omanya amajigo gayimiridde gatya era mangi kyenkana ki. Mulimu abakyala abamu munnange nga enkola ya kizaala gumba tebakolako nga ne wombira empeke zonna n'ozimalayo ne bwe banakkuba empiso n'ozimalayo ne bwe banaakuteekamu obuweta ne bwe banaatugganna baana ng'ojja kufuna olubuto. Simanyi ekyo oba mubadde mukimanyi oba nedda. Mulimu abakyala abamu ng'amagi gaabwe mangi nga tosobola galwanisa ng'enkola ya kizaala ggumba tagisobola. Ng'ekyo kyokka ekirina omukuuma nga mulamu kuzaala buzaazi bulijji eri waka alizaale. Abamu ku mmwe mmanyi mujagamba gw'oyagala bwagazi kwegatta era singa webityo ebyali singa abantu abalala bino singa abantu buli dakiika tebazaala mulabika mulimba mulabika biki. My dear, togamba nti mulimba nga tonnaba kugezaako. Ebintu by'okuggyamu embuto osobola okuluggyamu naye ky'oggyamu okimanyi. Ky'oggyamu okimanyi. Yaba abakuggyamu embuto bakubuulira nti ekiseera kijja kutuuka nga tokyasobola kuzaala. Abajjamu embuto bakubuulirako nti basobola okukosa n'abaana ne bagirekako ekituli. Abakuggyamu embuto bakubuulirirako ku magi ameka g'osigazza munda mu lubuto oba nedda. Kati nno this is an open minder. This is a reminder, an open reminder to every woman. Bw'obanga tonnaba taking any step towards doing such, bw'akina kuggyamu mbuto akina kugenda ku kizaala ggumba,
sooka olaba omusawo bakuggyeko omusaayi bakukebera omubiri gwonna bamanye oli musava kyenkana ki bamanye embuto osobola zifunira mu ddakiika ki bamanye biki ebisobola okugaana okuzaala n'ebisobola okukkiriza okuzaala bamanye oyina kulya mmere kyentuufu n'emmere enkyamu etalina kgenda mu mubiri gwo bamanye famire ekyekukolako na famire ekyetakukolako mu ekyo ogenda kufuna emirembe abasawo abamu bo bamala gakola mukazi wattu bebo boowulira bannange nze nnina akaweta naye nfuna olubuto bannange nze bansimanya ndi ku mpiso naye nfuna olubuto nti bannange nze namira empeke za famire naye nfuna embuto iye bayinza okuba bakuteeka mu famire enkyamu bayinza okuba bakuteeka mu famire etagenda na musaayi gwo abamu ku mmwe ng'omusaayi gwo tegumaakinga na mpeke za kizaala gumba z'oli mu kumira oba na mpiso n'ebintu ebirala ate era temwerabira nti ebintu weebityo tebivunzizza nnabaana ebintu weebityo tebireese kansa wa nnabaana woowe ebintu weebityo tebireese bizimba mu nnabaana byememula kati awo okusalawo kuli eriggwe nga tonnaba kukola kintu kyonna kyekuusakuusa ku kyakuzaala ggumba genda mu ddwaliro consult as many doctors as you can olabe nti omusawo ono kyakugambye n'oli kyakugambye ebintu bye bakugamba bimaakinga will it been help oba nedda abakyala ladies are you listening eyo no story eva wa mwana muwala Becky serebu wamwe ababuulidde ensonga era namwe ababadde nga bagamba omukazi ng'azaala nnyo omukazi ng'azaala buli ddakiika abeera na mwana era gwogenda kuba mmanyi okuyitako ku peegi y'abawala nga bamugamba ogenda ddi mu nsonga z'ekikyala yes because azaala nnyo ababuulidde ensonga ali 100% fertile not 50 not 30 not 40 100% fertile what does it tell you oba kikyoyiga mu what you learn mu ekyo abamu ku mmwe temumanyi na fertility rate yammwe eyimiridde etya kozesa akatambi ako osobole naawe okuzuula omubiri gwe yenze Sheila Adida.